Kadama TV bakadama banje batusukumidde ka video kano akalaga schedule oba akalaga time table ya kadama nga mutugamba tukogereko. Ka video kano mujja kawulirawo omukyalo oyo bakadama oyo ng'ayogera nga gye bamugambye nti abeere nga asayiningako awandiike CO oba CL nga bo bamugambye nti CL kitegeeza extra time ate CO nekitegeeza time yennyini gy'oba okoleddemu ng'entuufu. Bulijjo tubagamba nti temukkiriza kusayininga bintu bye mutategedde okujjako nga mwebuuzizza. Kadama ono tujja kugamba nti abadde mugezi okubeera nga yeebuuza. Era nga bw'obeera osayininga ekintu weegendereze nga nnyo inisho eziriko. Bw'opoozinga akantu ako, vidiyo nga bw'onoogiraba, Kadama bye bamugambye si bwe biri. Bo babadde balina kintu kyabwe kye bagoba. Lwa nsonga time eyo yonna nga bw'ogiraba, bamugambye ogenda ojjuzeemu CO ne CL, CO ne CL. Naye nga bw'ogoberera initial ya CL etegeeza cleaning. Kati cleaning bo bamugambye nti kitegeeza CL etegeeza extra time. Ate nga CL awo wennyini ku kipapula kitegeeza cleaning, wetegeeza initial. Na kiki abbreviation ye kintu kitegeeza cleaning. Then CO gye bamugambye nti bw'owandiika CO oba okoledde ddala mu time yennyini kitegeeza kufumba, cooking. Kitegeeza nti zino zonna time z'agenda okujjuzaamu agenda kuba ajjuzizzaamu nga yennyini yasayininze nga yennyini yeetereddewo obudde nga kigambibwa nti Kadama ono yakkiriza mu ssaawa nga zino ajja kuba akiliininga, mu ssaawa nga zino ajja kuba afumba. Cleaninga, kufumba. Waliwo naawe ojja kulaba ne laundry okugolola nti mulimu okugolola naye bwe tebabimugambyeko bo bamugambye jjuzaamu bujjuza CO ne CL. So Kadama abuuza kino ekintu akisayininge takisayininga. Nze mbagamba bweti nga Kadama ono bakoze tosayininga nga lupapula n'olumu nga tomaze kwebuuzaako. Bw'onoosayininga olupapula nga tomaze kwebuuzaako singa Kadama ono asayininze empapula zino kitegeeza ajja kuba yalibadde awandiise nti wano ssaawa eno mba nkiliininga, wano mba nfumba, wano mba nkiliininga, wano mba nfumba ng'ate ku lupapula kwennyini initial bw'olaba initial gye bataddeko CL kitegeeza cleaning. Bo bamugambye nti extra time bwe kitegeeza. Ne bawandiikako ne CO abbreviation ya cooking according ku pepe eno gye bamuwadde okusayiningako. So ffe tujja gamba Kadama tosayininga kintu kino lwa nsonga bagenda kubeera nga bakutwikinze. Kaakati singa kijja n'obeera nga mu time eyo gw'omaze okusayininga nti wano mbeera nkiliininga, wano mbeera nnongoosa, wano mbeera nkiliininga, wano mbeera nnongoosa, eyo time table bajja nakulaga beera balaga n'okulaga nti gwe wennyini gwe wagisaba era gwe wagisaba okubeera nga gwe weekolera. Bw'obuzibu bwonna obujja onogamba nti nkola nnyo oba nfumba siva mu ffumbiro oba nkola nnyo kitegeeza ekintu gwe obeera wakyesabira. Kati omusango gwonna ogubeera gujjawo mu cleaninga oba mu kufumba n'otandika complaininga nti bannaaye nkola nnyo siwummula, bagambye time table yennyini yagyekolera n'asayininga nako. Mukitegeeza ekintu ekyo. So mwetegereza akapapula ako era ne Kadama agenda kubeera nga akoogerako nga ye bwe babadde bamulimbye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bamikwano musiibye mutya mugamba mutya. Nsonyi nti musiibye bulungi. Bannange ndeese olupapula luno ng'eyinza okubaayo munnange abansingako abalina ku magezi okunsingako ndabika nga nze ndi musiru nga sitegeera. Eno ennyumba nagiyingiramu mu mwezi gw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 9 kubanga nava mu nnyumba ddala ne ndyoka nzigyamu eno. Bwe nzigyamu eno ne balwawo okukyusa ID yange ne bagikyusa mu January. Kati nze bulijjo mbadde nga manyi nti contract yange egwako gwa munaana gwe mwezi gwe nayingira mu nnyumba yaabwe. Bangambye mbwe egwako mu January. Ekyo nakigumidde nakirese. Egwako mu January 2021. Nakigumi 2022 mu January. Nakigumidde n'enkireka. Kati ssaawa eno balaba ntambuza ebbanga liweddeko oba litambula nsigaza guno mwaka gwokka gwe gusembayo bandeetera luno olupapula mbu nina okuwandiikako obudde bwenkolerako kiki enkola bwenzukuka ku makya nina okuwandiikako CO oba CL
mubuuziza bitegeeza ki? Bwe mpandikako CL bambiseemu mu extra time, bwe mpandikako CO mbu bwe obudde bwe nnyini bwe mba nkoze. Ku gundi kuno sirabako bwe bagamba nti buno obudde bw'olina okulya. Mu buno obudde olina okugenda n'ofuna ekyokulya n'oli oba olina okukwata amazzi n'onywa. Abaffe mbiwandiikako oba mbireke mbyesonyiwe, mujje mube ku magezi wamma. Bawala bannange, bakazi bannange abali mu biyumba mujje twerwaneko. Naye nze ngamba sigenda dusayininga. Kati mujje muwe nyinza okukola ensobi nga simanyi.